omuvubuka yali asoma okusenti Noah Mawagali nga bamuyita Kabiito, naye waliwo erinnya eryamukalako nga bamuyita Mugisha. Kati atusanga waggulu eri nga tuli ne bamasekuro. Najja n'aŋŋamba nti emmanga eri ewa Yusufu mu Kigombya ku Yusuf Foundation waliwo abazanya katemba naye balina ka keyboard awo naye tewali amanyi kukakuba. Kakati ne mugamba abantu abo bakuŋŋaana lunaku ki? N'aŋŋamba nti olunaku bwe luti era olunaku bwe lwatuuka ne ŋŋenda mu Kigombya nga nkulembeddwa oyo muvubuka eyasomeranga awo ku Mawagali era abaasomerako omuyinza okuba mumanyi. Omwaka ogwo gwali 26 awo 27. Kakati netuukayo nabasanga bali ku katemba gwe bazannya awo biki. Kati bwe ntuukayo oli omuvubuka Kabiito n'annyanjula mu bbo nti ono ye Uncle Bam azze twagala tulabe nga tukola ekintu kigende mu maaso. Kakati ne tutandika okukola nabo nga ngenda ne boxi gita yange oluusi amasannyalaze gaavangako nga temusobola connectinga keyboard kusobola abaana kubanga bakola practice kuba waliwo abangi waliwo Tone Mugalu kozi n'abalala besijjukira bulungi. Ne tutandika Grace kuba yali tayimbirangako ku kivuga ekitali kya ngome yaffe ey'ekinnansi nga zibayimbanga mu masomero mutyo naye ng'okuyimbira ku kivuga nga gita oba ennanga yali takibeerangako. Naye bwe ntandika okuba bwe nti Grace namulaba nga mutuufu nga yali ajja kuyimba era we twabeeranga ewa Masekula eri waggulu ku ssaza kale lwakuba Mase teyakimanya naye twebbangayo olumu ne tujja kuba yali tayagala kubeera nga engeri gye twali abakubi be mu kiseera ekyo nga tayagala nnyo bantu be abamukubira ebivuga kumutaataaganya naye era twebbangayo ne tugenda ne mbakubira ne tumala ne tudda era ne Wasfadumu oyo twalinga naye nnyo mu mbeera eyo bwetyo. So Grace bw'atandika okuyimba namulabirawo nti yali ajja kuba muyimbi n'olwekyo tumusaaliddwa nnyo naye tusaba nti abantu abaagala okuyiga music bw'obeera ng'olina abantu b'oyagala okutuukirira mujje mwogere n'oyo gw'osuubira alinamu ekyo gwe ky'oyagala asobole okuyamba. Abamu mubeeramu ekyo nogaye naatuukirira nti ankosiimu omusajja ono Semugerere gwe mulaba tuludde naye emyaka mingi nnyo lwavanze ebidongo mbadde sikyagenda nnyo ku performinga nga ndi mu byange naye nga ngira bwe bankubira nengenda nenkuba naye bambi kyakusaalirwa kyamaanyi nnyo okulaba nti tufiiriddwa Lady Grace kuba abadde ajja kukwata ne ku banne abalala. Mukama amuwe ekiwummulo ekyemu. Amiina. Uncle Bam jijjiko olunaku lumu ali ne Madrati ono twali ku ssaza waliyo omwoleso waliyo BBX akyali mulamu. Omwoleso gwali ku ssaza awo ojjukira kakati ebiseera ebyo nga Grace talina lunyimbo na CD lwayimba nabayita ebidongo ono yali MC ne Madrati ne BBX ebiseera ebyo. Grace n'agamba nkosiimu tina nengenda kubanja nangamba ajja nkubireko ennanga ne mugamba Grace genda otobe bano bayiribi oba okunta jangu naawe nga bakyusa bagola birala. Grace n'alinnya bambi n'ayimba bulungi okusaza ne tuja Grace ne mugamba Grace yongeramu amaanyi gwoli w'amaanyi amaanyi ge tugalabye si wekiri. Olunaku lwaliwo luti saawa eziti nga BBX afudde era afa accident bw'atyo ebyali by'okusaagasaaga just motoka kwekanga nga pyo ng'akutuse naye n'atulekawo mukono tufiirwa abayimbi batulekawo ate nga mukono y'amaanyi saagala masaka tusinge abaveero kitegeera bannamukono mujje tuyimbe mujje tukube omuziki temutya mujje tukube omuziki abaana mujje tuyimbe temutya.